So nkubuuzako gwe nawe osinze okuba ng'otraba. Thank you so much. Kansubire bitambula bulungi. Gwe nanga tebitambula bulungi, weyongera okwekwata Mukama Katonda. Ate era gwe nagwe bitambulira obulungi, yongera okwebaza Mukama Katonda, because we believe nti wali Katonda buli kimu kisoboka. Ate era wali Katonda n'ebiganye kati maaso eyo biba bijja kutereera. Nga bw'eri nkola yange nti tuba tulina okwogera ku bulamu, tukyuse engeri gye tulowoozaamu, tukyuse mindset, tukyuse obulamu. Okay, so tujja kuba twogera ku 100 tips ezigenda okukyusa obulamu bwo, because amazima gali nti when it comes to life tuba tulina obukyusa. Okay, bingi nnyo bye tumanyi, bingi nnyo bye tutamanyi, bingi nnyo bye tumanyi ng'ate tulowooza bye bituufu ate ng'obuulyawo si bituufu. Naye nga senga oba weekutte bulungi obaolyawo obulamu busobola okukugondera. I know life osobola okukitegeera nti obulamu buyinza okuba bukalubamu once in a while. Okay, naye at times kuba kwekwata bulungi, kubaako bye tweyigiriza, kubaako bimu bye twerekereza ne tuba ate ng'obulamu tubutambuza bulungi. So olwaleero njagala tutunuulira ekintu kye tuyita having a goal in life. Okay, njagala otunuulira obulamu bwo nga tugambe emmotoka. Okay, you know what, emmotoka weebeera ewantu tesobola kutambula paka ng'otaddemu amafuta kyegitambuza okutuuka wonna weebeeraga, wonna weebeegenda. So bwe bulamu bwo kitwale nti obulamu bwo mmotoka, nti twetaaga amafuta obulamu bwo okutambula. Kitegeeza ki? Nti obulamu bwo okubaako we butuuka oba okubaako kye butuukako bwetaaga amafuta, ate nga amafuta tuyinza okugamba nti kyekiruubirirwa. Amazima gali nti buli wobeera mu bulamu nga tumanyi nga tolina kiruubirirwa era nga tolina kintu kyonna ky'oyagala kyeweetaaga, amazima gali nti tujja kukusanga awo n'omwaka ogujja wooli era nga tolina kyokyukako. Tukusanga nga wali mu 2020 nga bw'oli ne mu 2023 nga bw'oli ne mu 2024 ne mu 2025. Reason being gwe tolina kiruubirirwa, reason being gwe tolina goal. Ekitegeera amazima gali nti buli wobeera mu bulamu ng'olina goal, ng'olina ekiruubirirwa, okola n'amaanyi okulaba ng'ekiruubirirwa ekyo kituukako. Oyinza okuba olyawo ogamba nti nno nina omulimu gwe njagala okukola, naye omulimu gwe njagala okukola neetaaga okusoma. Oba nfuna kati okoze oti ekiruubirirwa kiba nti kusoma. Kitegeera nti tojja kufuna mulimu ogwo singa oba tokoze eki, tosomye. So in life tube nga tweyigiriza okubeera ne goals. Buli woyingira omwaka omupya oba buli woba nga oyagala okusetinga obulamu bwo, have a goal, baako nekyoyagala okutuukako. Okitegedde osobole okukikolerera. Okitegedde oleme kubeera mu kubuzaabuzibwa, otambule butambuzi mukungujjo obeera nga nze kasita abantu bangi mubeereyo nze kasita nkola ssente zange nze nga gwe that's the only goal you have in your life. Okitegedde kera ku makya genda kukola komawo kwebaka kera mu kyagenda kukola komawo kwebaka and that's all. So at times beera n'ekiruubirirwa. Olina ekiruubirirwa ekyokuzimba ennyumba, yes, otandise naki waguze ettaka. Okitegera sigamba nja kuzimba ennyumba mu mwaka bwe guti. No. So have a goal. Ogambe nti no what 2024 nokuba n'omulimu ogwange nokuba nga nvudde wa bakama bange koze omulimu tandika kati. Oba okitegera. So in life mu bulamu oba oyagala okubeera successful oba nga oyagala okulaba nti bako kyokyusa bulamu ove mu bulamu bw'okubeera stuck, beera n'ekiruubirirwa. Have a goal. Sifuddeyo oba goal ki, goal ziyinza okuba tezifaanagana. Omugagga alina goal eyiye, omwavu alina goal eyiye. Okitegeera sagala nnyo okukozesa bwavu because I believe nti toli mwavu, omutwe gwe mwavu. Enjogera eyo nza mugitegeera bulungi. So buli muntu aba ne goal eyiye. Okay, ow'emyaka 2 alina goal eyiye, ow'emyaka 3 alina goal eyiye. So whatever the goal is, have a goal. Okitegeera beera n'ekiruubirirwa, baako nekyoyagala okutuukako osobole okukikolera okukola ki, totambula mukungujjo nti no. Okay, mbadde Esi, subscribe for more.